batugambye eggula ekiro nti tatusanga mu watusangiramu n'abatusuzizza bagenda kufa. Embeera y'abasomesa okuva omuggalo lwe gwateekebwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tuzenga tukulaga nti bangi ebayinze n'okusingira ddala abasomesa b'omu masomero g'obwannannyini ekiwalirizza abamu okwekalakaasa nga babuliddwa ekyokulya n'abamu okugobwa mu mayumba. Tuli mu mayumba situkyali abaana baffe bafa tetusasulwa abalandiroodi batuli bubi gavumenti atunule mu nsonga zaffe gafuzi baziggulewo. Omusomesa wa private omusomesa tafaali eddene ku nsomesa y'omwana wano ebyenkulaakulana ebyenjigiriza okuba nti biri kuddala kwe biri. Tetulya mmere, tetulina kyakulya kyonna, abaana bafunye embuto ku lujja embuto zaatukuza baggulawo amasomero. Nasomesa kinga kina abanga tubanja balandiroodi batugoba mu mayumba kyonna kye tukola lwaki gavumenti eva ku balala tetufaako. Ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ayongera okuddiriza ku muggalo yasuubiza okuwa ssako z'abasomesa ab'omu masomero g'obwannannyini obuwumbi 200 okubayamba okwebbulula. Microfinance center to give loans to the staff circles so that they can access that money and build themselves. Even me, I will contribute 2 billion shillings to the circle of the private schools teachers. Top Television tuwayizaamu n'abasomesa abeegattira mu ssako ya Teacher Africa Uganda ne beebaza omukulembeze okubalowoozaako kyokka ne bategeeza nti obuwumbi obubiri butono nnyo ku muwendo gw'abasomesa abali mu ggwanga. Mukisa mulungi nti mukama waffe omukulembeze yasobodde naffe okulaba nti tuli ba mugaso eri eggwanga era kyatuwadde essanyu kuba ne mu kwogera kwe yagambye nti these private teachers twongerako ejjinja ku kusoma kw'eggwanga ate nga kyekituufu tweyanziza nnyo ssebo omukulembeze waffe. Naye twafunyemu okwennyamira nti zino billions 2 ze yatuwadde ekituufu kiri nti ssente ntono nnyo ku bantu ku basomesa. Mirembe Sharon nga ye ssentebe wa ssako eno agamba nti abasomesa naddala ab'omu byalo bandifiirwa omukisa guno kuba bangi bandibanga tebalina ssako zino kuba n'emitendera egiyitibwamu okukola ssako mingi nnyo. Ntono nnyo naye ne ku ky'essente ng'okizizza ebbali emitendera gye tuyitamu okufuna ssente zino emitendera mizibu nnyo kubanga ojja kwesanga nti waliwo abasomesa abali mu private naye nga tebalina SACCOs where they belong. Beino Mugisha Vincent wanaagasa eddoboozi lye ku ly'abasomesa abalala ng'asaba gavumenti nabe balowoozeeko kuba tekijja kuba kyangu kugunjula mwana akonedde mu muggalo nga kyandiba ekizibu okuddamu okuwaayo obudde bwabwe bwonna mu kusomesa abaana anti nabo kati balina okwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino. Kyo tulinayo challenge tugenda okufuna nti commitment mu kukola egenda kuggwaawo especially mu kusomesa ne baba baguddewo like next year commitment mu basomesa nange ejja kubanga tekyaliwo so kati ndabo eyo nayo nsonga so kiba kitegeeza nti mu biseera bino munoonye engeri gye mutubudaabuda alisi we tunaatuukira okusomesa next year tubenga twabyerabidde bino ndowooza we tugenda okuddamu so nkubira omulanga bannange buli muntu yenna ali eyo mu kitiibwa kyo ky'olimu bambe tuddukirire. Okusinziira ku kunoonyereza kw'abasomesa abeegattira mu kibiina ekigatta bannannyini masomero g'obwannannyini Federation of Non-State Education Institute FENEI ne National Private Education Institution Association NPEIA abasomesa abakolera mu masomero g'obwannannyini bali 35,000 ku buwumbi 2 buli ssomero lisuubirwa okufuna 10,000 kiba kyetaagisa ensimbi ezisoba mu zaabaweereddwa okusobola okwebbulula mu muyaga COVID-19 w'abatadde. Ekyebuuzibwa singa buli ssomero liba lifunye 10,000 buli musomesa afuna ssente mmeka? Swafwa Nalubega, Kawes Herbert, Top TV, Agocha.